omubaka wa Nakawa East Ronald Nsubuga bali mwezo eyeegwanyiza ekifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala olwaleero we yeewandisizza okuvuganya mu butongole ng'ono ekibiina kye ekya NUP kyamukwasiza kaadi. Bali mwezi asimbudde mu maka ge n'ayolekera akakiiko k'ebyokulonda Ntinda yasunsuddwa mu butongole. Ono oluvudde Ntinda ayolekedde ekitebe ky'ekibiina ki NUP e Kavule kyokka poliisi emuganye okuyita mu kibuga wakati bw'atyo n'akozesa oluguudo olwa Northern Bypass. Bwatuuse bwayise poliisi era ezibye oluguudo olunyingira ku bitaala okugatta ku luguudo olugenda ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule n'emulagira okuyita waggulu agguke Namuŋŋoona kyokka abawagizi be bataddewo embeera okukakkana nga bayiseewo okutuuka ku kitebe ky'ekibiina. Ono ku kitebe ky'ekibiina yaniriziddwa nga muzira namungi w'omuntu abadde yamulindiridde dda. Okusanyuka kitegeerekese nti waliwo abavubuka abakakanye ku bannakibiina kya NUP ne babakuba ebitagambika era basigadde batonnya musaayi. Ababaddewo balina bye balumiriza. Alien scheme naye azze n'obusaale anaatandika otukolako effujjo anaabawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform ng'ate abamuli emabega ba poliisi basazeeko Katwe. Poliisi n'eteekayo amagye mangi nnyo ne batulemesa ogenda Katwe ne tugondera amateeka nga bwe batusabye ne tusalawo tujje ku kitebe. Okuva mu kwewandiisa tubadde tugulugulana na poliisi. Pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kukwasa bali mwezo akabonero k'ekibiina akamanvuuli ebitiiyo enkumbi n'ebirala. Mu linnya lya National Unity Platform okukwasa manvuuli eno ogende ogiwanike okiikirire bye tukkiririzaamu byonna. Kyagulanyi asabye bannakibiina okulonda bali mwezo bw'atyo n'akuttira abatayiseemu okuwagira abafunye kaadi. Mwenna abayiseemu tubayozaayoza. Tekyabafudde bankizo nnyo, tekyabafudde ba muwendo nnyo, wabula ekyo kirina kubaleetera kwetoowaza olw'obwesigo abantu bwe babataddemu. Kyagulanyi akukkulumidde nnyo ebitongole ebikuumaddembe olw'okutaataaganya enteekateeka zaabwe buli kadde kyokka nga babeera bagoberedde amateeka. Twabadde tulina okuba ne rale ey'amaanyi nga twogera n'abantu ekatwe ne bagisitopinga kubanga bamanyi tebaagala bannakampala balage kifaananyi kituufu. Ronald Nsubuga bali mwezo asunsuddwa okuvuganya ku bwa Lord Mayor aweze okukulembeza obwesimbu okulongoosa ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Ebizibu bya Kampala kitange mbimanyi kubanga mubaddemu. Ekisooka ku byo nga sinabagendayo omulimu gwa Lord Mayor omukulu gwe gw'okkuliramu enteekateeka y'Abannakampala. Ono ategeezezza nti alina okukwatagana ne bekikwatako okukulaakulanya ekibuga Kampala. Tulina kilomita 2,110 ez'enguudo mu Kampala. Kilomita 640 zokka ze ziriko kolansi. Nanti n'ezo 640 ebitundu 7 ku zo zafadda zawutilivinga design life yazo zakaddiwa. Bannakibiina kino bakakasizza nga bwe bagenda okumuwa obuwagizi asobole okununula Kampala. Meeya wa Kampala bwe tulina ye Lord Mayor waffe bali mwezo era bwe tulina twagala enkyukakyuka mu Kampala ebbanga. Ozanga bannayuganda so singa bannakampala ti Kampala yeetaaga omuntu nga mukozi, yeetaaga omuntu nga wabikolwa, teyeetaaga muntu wakunyonyola, yeetaaga muntu watandika tusomesa amateeka. Obwalooya bwa mu kooti naye bino okuzimba myala, okuzimba makubo, okuzimba bizimbe, okutereeza emyala eminene, drainage byetaaga engineer. Joseph Serwoza ne Tone Kitenda, BBS Terefayina ageesigika. Ate abawangulwa mu kamyufu